Bannakibiina ki Democratic Front banyinyitiza kaweefube waabwe ow'okunoonya akalulu okulaba nti abakwatidde ekibiina kyabwe bendera ku bubaka bwa paalamenti ne gavumenti ez'ebitundu bawangula akalulu. Bw'abadde mu bitundu by'e Lango, Pulezidenti wa DF n'abalala bakulembera n'ab'ekibiina basabye abatuuze abawangalira mu disitulikiti y'Erira, Aleptong, Dokolo wamu n'Otuke bateeke obwesigama mu bukulembeze bwa DF okusobola okuzza eggwanga ku luguudo. Era mu kaseera kano tukuŋŋaana lwaffe olusoose tutandikidde mu Aleptong mu constituency emanyiddwa nga Moroto wali kandidate waffe Patrick Olang. Era tusuubira kye tulabyeko wano nti kandidate waffe alina obuwagizi obumala. Tujja kwongera okubalondoola n'okumuweereza ttiimu zijje zimuyambeko okuteekateeka constituency kubanga DF ejjabuze mu kitundu kino naye yaniriziddwa bulungi nnyo era ne candidate ffe yaniriziddwa bulungi nnyo. This is a party which has no line. It is for everyone, whether you're rich or poor, is welcoming everyone. That is why in the shortest period of time of 5 months, we are able to register 81 candidates who is contesting as an area member of parliament. Mathias Mpuuga nsamba era agumizza abalonzi mu bitundu bino nti ekibiina kyakulembera kiwaddeyo obudde obwetaagisa nga kyetegereza wamu n'okuteekateeka abantu bekyandyagadde babeere abakulembeze mu ggwanga. A brand of politicians that will go and speak for their people. In parliament, if you can't speak, in parliament, if you don't understand the issues, then your people are at great loss. With the agendas they're fronting, with the manifesto they have, I'm rating them at 80% right now. And by the time of election, I think they would have gone far because they're really bringing out issues that are affecting our communities. Mu buufu obwo Mpuuga ne bakulembeze banne bawubyeko olubu lw'ekigere mu maka g'omukulembeze w'enneno mu Lango okukubagiza ab'enju eno olw'okuviibwako Nnyasi wa Lango. He had a lot of contribution here in Lango, which I want to mention one. He loved so much education to the extent that he established a school which is just a kilometer away from here. You don't want this country to be torn apart by politics. Why can't Uganda unite as a country, even politically, so that we move this country ahead? Era ffe nga DF tubasuubizizza nti yonna gye tunaabeera nga tukola ebyobufuzi tujja kuwa ekitiibwa obukulembeze obw'ennono era tujja kubeera ku mwanjo okulaba nti tebunyoomebwa tebutyoboolebwa era tujja kubuwagira okulaba nti bunywezebwa n'okufuna ekyo kibugwanidde. Ebitundu bino bannadf gye basimbye amakanda naddala mu disitulikiti y'Eddukulu bye bimu ku ebyo ebikyasanga obuzibu mu kutuusibwako obuweereza okuva mu gavumenti. Paul Bakabulindi ne Stephen Kiwanuka, BBS Terefayina. Kale mawulire Gambuuze